Aha naye nga mwana mulenzi munnange ate Chameleone nkugambye embeera ze munnange ate zoogeza abantu obwama ku mikutu essayidi eno akanzeemu kaawo nti no n'osooka n'ondabira muganda wange naye nga bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mpozi ate munnange ate ebigenda mu maaso wali munnange ate ku lutalo olwa Iran kw'ossa ate ne Israel muganda wange bitabukidde ddala era ng'essaala yeetaagisa munnange omukulu munnange muyite Josephat Sseguya ali Kata naye munnange bimusobedde musajja wattu kw'ossa ate ngenda kubeera nga nkulagako kaawo embeera nga bw'eyimiridde munnange ate mu Kata esayidi eyo bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kansooke nkutegeezeeko ku Dr. Jose Chameleone nno wali akatambi nno ke nkutandisizza nako nno k'omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone yabadde munnange wali mu campaign munnange ate ez'omukulu Geno wali Geno Otafiire omukulu naye munnange omanyi Chameleone kwegamba ekigambo kino nti no yakiyimbye ng'ayimba mu kutandika n'ayongezaamu n'ayambuka n'osooka n'ondabira awo ekifo awo kyawoomye abaabaddewo munnange mu kifo kw'ossa ate n'omukulu munnange ate omukulu Otafiire n'anyeenyamu n'omutwe n'agamba bannange Chameleone naye nga bannange akatambi kano katwedinze nnyo by the way ku mukutu ogwa TikTok kabadde katwedinze nnyo nga bw'okiwulira munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga ku sayidi y'emu wabaddewo ko n'akatambi akalala awo nkugambye Dr. Jose Chameleone ennaku zino munnange ayaka kye bayita okwaka yabadde ne muganda we Wizo era nga boogezaawo okulaba babaddeko ko n'ekifo kye babadde bagendamu kaawo nga bali mu interest nga bali mu kuyingira awo mwana mulenzi Chameleone wali ng'ali kiriya fit nnyo era nga boogezako okulaba mu katambi ako munnange katugende mu maaso sigenda kubeera nga nkulwesaawo naye nga munnange embeera eri essayidi munnange wali mu lutalo oluli munnange ate Iran kw'ossa ate ne Israel munnange ate buleesa obunkenke okwetoola ensi wali nno Kata ennyonyi zo babadde nga flight nga basose ne basooka ne basitoopingamukko munnange era ng'omukulu wali munnange ate munnamawulire omukulu Josephat Sseguya bimusobedde nno jjukira nti nno omukulu ono alina puroguramu munnange ate Uganda alina okudda Uganda Josephat Sseguya pulezidenti w'olugambo tuli Kata naye nnyonyi baziganye okudda najja nabategeeza bulungi nnyo ensonga ez'enjawulo zonna twazikoze tubale tudda kiro ne baggalawo airspace olutalo zivuga nno wano munnange olutalo mulumanyi bulungi nnyo kati simanyi bwe tudda naye ekikulu nyina ekivulu kyange temwerabira dina nga 10 July pa passport nga mpeza emyaka 25 mawulire bagulawo ennyonyi bate baguddewo sijja kulinda bino bya covid lwaki tunayita malungu nga tutambula netuyiiya siyinza butadda mukama gyali ono bwe mulaba so naye nga byebyo bwe mwasabire munneezirabyeko bannaye nga zivuga dda bikyamusobedde bambi musajja wattu naye nga katwongere munnange ate okubasabira Allahu Akbar madam
wabaddewo kaakatambi akakabadde ka trading era nga bw'okalaba awo nkugambye wali nga bali ku bunkenke munnange sayidi eyo mu kkata naye nga saala yokka munnange ate ye yeetaagisa ekisaawe okikolako leero nnyinza okukyependa wakiri bansale busazi ssente ezo ate nga besi y'omumerika eri wali kufiku ennini ku mutwe baaba nnyinza obutakola leero wallaahi ebyaddala okulimba kubi byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso esayidi eyo byetaaga saala yokka yokka naye nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo bamita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala kakasa nti nno osubscribinga kwosa ate n'okulayikinga video.